Kale ogamba otyo mulungi atulaba ku Celebrity Track Extra UG kansubi nti oli bulungi. Wano tukola 360. Kakati obulamu buli butya kansubi nti buli bulungi. Ye kano akantu nga kandi nnyo waggulu. Siikalye buli. Kalina kumbeerako nga wano saagala kantijjireko. Obulamu buli butya kansubi nti buli bulungi wano tukwasaganya mpola mpola. Embeera yonna nga bw'erina okutambula. Ensonga esookera ddala mu ddiiro amawulire genjagala obba waako leero ensonga ya Farida Nakazibwe Mama Maktoum. Maktoum olunaku olwaleero awezezza omwaka gumu omwana wa Farida Nakazibwe. Omwana wa Farida Nakazibwe ye Maktoum. Era Farida Nakazibwe awandiise My Daily Crush, the boy with the vibe I needed, the son with the sun. Omwana ow'obulenzi alina omusana. Nyinza obbasomera saani byanjawulo. Saani ekisoose kya SON, ekisembyeyo saani kya SUN, sigwe musana. The Heart Hacker. Waliwo Heart Hacker bwe ntokola ku YouTube obayo no gwategeeza. Dr. omwana yafuuse dda Dr. Maktoum. Happy birthday. Mutani wa Farida Nakazibwe Maktoum gwayise Dr. Lero mazaalibwa gwe awezezza omwaka mulamba. Si mwaka gumu? Mwaka gumu awezezza omwaka gumu ekivujana kinyirira. Bana abagagga bazaala abaana abanyirira. N'abazaala abaana yaka. Abaana babagagga balina engeri gye balabikamu. Neze nkakasa najibu uwavu bukuluma. Saakulabirya Maktoum n'atunula bw'ati. Anti atuuke wakanga mwenna mutunula bizibu. Maama taata mwenna muli ba bizibu. Bakubyeko essimu otuuke wakanga nakyo kizibu. Kati omwana abeerawo mu nnaku ennaku enyiike nga byonna bimukubye. Olunaku olwaleero amazaalibwa ga Maktoum. Maktoum ono abasinga tukyebuuza. Oba kati lwaki tukyebuuza? Who is the father? Kati tukole eki banna? Kati bwe tunamanya tugenda kukola ki? Abantu bakyebuuza ani yazaala mu Farida omwana ow'obulenzi taleno no tewagitaddeko. Kifaananyi bwe kigaana ovaayo nkusi. Teekako ettaala eno ojja kunfunamu the problem. Haji Kasaga tujja mwogerako maasawo. Kaakati munnaaye abasinga mbadde mwebuuza taata w'omwana wa Farida Nakazibwe yaani, taata Maktoum yaani. Kati olwaleero nze n'amazima amatuufu ge mwagala okumanya. Tova ku video eno gibeereko ngenda kulaga ekifaananyi kya taata omutuufu taata w'omwana wa Farida Nakazibwe oyo Maktoum gwe mubuuza nti taata wo yaani. Era Farida yagamba nk'oyo kumbuuza taata w'omwana. Olunaku olwaleero tufunye ekifaananyi kya taata w'omwana. Naye taata w'omwana mugagga. Farida yabala sebo tetiyamalaga tamalaga iwanga amajigo awantu nga wakalu. Farida yabala omusajja omugagga mu kibuga. Yabala omugagga n'amugaka amuzalireyo ekyana teraba bwamuwaayo omwana omulenzi ng'ate omusajja oyo abadde anoonya mwana muwala mwana mulenzi. Omusajja alina abaana abawala 8. Farida yamuzaddemu omwana ow'obulenzi. Can you see? That is a blessing. This guys. Farida yazalira omwana oyo omwana ow'obulenzi omusajja abadde abaana be bonna 8 bawala. Bwe yagende wa Farida n'amuzalira omwana ow'obulenzi. Nsaasidde ali ewaka mu maka. Omusajja yaggala mwana we Maktoum n'okusinga obulamu bwe bwonna. Omusajja yaggala omwana we Maktoum n'okusinga obulamu bwe bwonna. Ye mulenzi yeka gwayina azadde abawala 8. Yagenda koyo Farida n'azaala omwana ow'obulenzi ate nga n'ewaka ayinayo omukyala. Va ku basajja
mukatonda nga yakutasi yakuyambi wogenze bali wofunayo omwana omulenzi genda okuwulira okuloga bagenda okuloga naye gwe muloga naye talogeka yes mpabula abasajja mwenna bwobanga ozadde abaana kikula kimu ng'oyagala kyusamu mukyalo oyo nga biganye omukazi teyekatyankira nnyo haba okufiirawo omukazi teyekatyankira haba okufiirawo nti nina eddagala erigaba likyusa oluzaalo akazi banywedde habo ate niwaba afuluma emmanju afuluma omusulo nga gwa green alinga akabuzi tokyusakyusa short najibu binsumbuwa okweditinga lwemba mbiteeka muli okuteekawo kamera gireke naye kati ndowooza abantu bebuuza gwenkola naye mufu atya kutuuka awo kaakati n'ekirala omwami wa Farida ekifaananyi wakijjeeyo ekifaananyi tukirina ekifaananyi ngenda kibalaga vidiyo no ng'eggwako mbateereko omusajja omwami wa Farida ekifaananyi nyakijja wala ate ng'omusajja mumumanyi mugenda mulaba mu vidiyo no ng'eggwako ekifaananyi nakijje wala okukakasa nti yeeye nenfuna n'omukisa nenjogerako n'omusajja oyo era nenfuna n'ebifaananyi ebirala nga bali bonna as a family oyinza ogamba nti amwesiba obukakafu mbulina nafunye ng'ali n'omusajja oyo bali bonna as a family nga bakole n'akakolo wekole n'akakolo ketutamanya byonna mbirina ebifaananyi ngenda bate ebifaananyi nga bisatu ekyomusajja n'ekyomukolo ogwo gwaliyo n'ekya proposal temwalaba ku proposal ya Farida kati nze njireesi anyways twongera okuyozayoza Farida okuzaala omwana w'obulenzi kuba naye abadde n'abawala babiri ng'ogaseeko ne wabulunoke babeera basatu Briera Kigundu so munnange tukuyozayoza Farida Maktoum tukuyozayoza Maktoum happy birthday Maktoum Dr. Maktoum era ne taata w'omwana yo dokita ntandise okusomole gwe olowooza lwaki Farida erinnya ly'omwana yataddeko Dr. Maktoum erinnya lya taata yabawaddeko ka dokita kokka era Farida yagendera akayimba ka Rema kano bw'anaaba nga dokita nja kubeera mukyala dokita era musajja we dokita naye ate w'amaanyi mu kibuga kati tutandika okuba obufaananyi nga sinakulaga kifaananyi kino dokita ki mu kibuga toddusa vidiyo olaga wa please why rushing toddusa vidiyo tebakuyise ono nayo ki topapa mu dakiika emu nja kuba nkulaga vidiyo nkulaga ekifaananyi ky'omukulu omusajja oyo dokita ate ku badokita bemumanyi mu kibuga ab'amaanyi the guy is very rich era kyovola nti ku linnya ly'omwana Farida awandiiseeko Dr. Maktoum erinnya lya taata ate akozesezaako lya dokita naye nga ery'omwana ye Maktoum kati mwebuuza lwaki omwana muyise dokita temukyebuuza mu kifaananyi kyengenda obbalaga wano mbalage omusajja mbalage n'omukolo gwe baakola balage neki bagita akiika n'omwana ng'amaze kwe kubatiza omusiraamu nga bakola akiika ya Maktoum byonna mbirina kati nze kati mpulira nina content nze nina akantu you have to trust me buli kaseera nabagamba nti nze nja kuleeta taata w'omusajja kasuku ye yariviiringa lubuto nze taata w'omwana mulina email yaki Hamidi ayagala kola atya batande mbawadde mpozi mbawadde email kwa basindika music abayimbi batanso sindika music ku Rock FM email engenda kubba abayimbi ati okuluzanya ku radio emitwalo 10 ngo just lukuzanya kwa mulundi gumu sampolo muna ebyo Farida omwana wowezeza omwaka mulamba kati kino ekifaananyi kiddako kyekya taata wa Makchi
wa Maktoum oyo kifaananyi kino ekyengenda okuteerawo naye nga sinaba genda awo waliwo omugagga afiiridde mu gym bamuyisaani Haji Kasagga munnange omugagga Haji Kasagga afiiridde mu gym Haji Kasagga ono gwolaba Kampala businessman identified as Haji Kasagga Abbas died of heart attack while in gym according to a video that circulated on Tuesday this week. Yesterday. The late Kasagga became unconscious just a minute after lifting a weight machine. Omuganda wa Katerega ebyaddala wakeyu muganda we hane family eriko ebizibu ennaku zino ni musajja mukulu abadde ano yakimujimu efforts to save his life hit at dead end after he was pronounced dead on the arrival at medical facility. Yafiiridde ng'ayingira ku mulyango gw'eddwaliro heart attack. Omusajja omukulu ati sikolamu exercise ng'oddukamu buddusi mpola mpola ne kati gwogenze wako kiriki akutise kilo 8 mbokola 6 pack okyazaagazaaki mukama omwoyo gwagulamuze ekisa but abagagga this is an advice temweteka anti kati abagagga babagambe mbabavuuka abaliko bakola obunyama ne bakola 6 pack you go to the gym ositula kilo 4 omutima gwo bagamba tegusukka kilo 2 bagala kola 6 pack you end up dying for nothing. Omugagga avudde n'ekirala. This is a caution to the gym instructors. Muina okufuna ogendako mu courses z'ebyobulamu health camps ezo basomesa abantu ebyobulamu muyigirize abantu bano abantu okusala omubiri si kumugamba ntoddamu kulya jangu ate ositula ebyuma. Look at these fools. Mbutoddamu kutolya nnyo nasangako kwoki omusebo yali mu gym ng'agamba abantu va ku kyemisana se buli kivuka n'ekisanga mukefu singa kiri emisana naye ng'agamba abantu temulya mujje musitula ebyuma okitegeera temumanyi engeri nutrition bagita nutrition abantu emmere gye balina okulya before going to gym gwokanya kimu kumutikka kira abiri ozimalawo seeka naawe osobola ozisitula. The man collapsed and died on spot. Huyo Seeka Abasi ono muganda wa Katerega Haji Katerega ono mukazi gwe yawutulira mu nyumba. What is wrong with this family? Ono mumanyi ono Seeka ono Haji Katerega omukazi gwe yakubira mu nyumba Badiru Katerega omukazi gwe yakubira mu nyumba katola ate muganda we ono ye mutowe kanisi omugagga yafiiridde mu gym n'olwana entalo zo zonna n'ogyofiira mu gym. Omugagga afiiridde mu gym. That is unfortunate. Omugagga Abbas Kasagga odda ngamba Katerega nakachogera kati naye nno naawe ate nomugagga Katerega naye ana sente atuwe ku sente mugagga Katerega atuwe ku sente ali ku kamera bamubyeko essimu ng'agenda nabagamba mufune ennyumba ezina ebinaabiro mu nnyumba omukulu abadde azungidde bweru mu kina kamera pasoni wange bamubyeko essimu ng'akutte endomola y'amazzi agenze mu kinaabiro bweru okunaawo ennyumba agenze okuva mu kinaabiro ate ekinaabiro kye we kiringa wano we tuli tuli ku Golden Plaza ku Pakalast ekinaabiro kye kiri ku Papazi eri Lukuli Road agenze okudda nga ennyumba bagimenye nga n'ensawo y'oku mugongo bagitutte mbadde mutwale meka 3
asifa abatalina sente leero ojja kusula mu nyumba ng'oyayuyaza enkubuulira omuvubuka bamubyeko essimu oyo gwe mulya najibu gwe mba njogera ku kamera bamubyeko essimu ng'agenze mu kinaabiro kunaaba tosogera nawe bijaketi bibadde mu nsawo twagala nsawo gamba nti ensawo nayo bagibbi mbaddemu emitwalo gyegi era whoever who can contribute ng'asobola omugulira essimu agimugulire ne bwe bakaba katooki bwe kati talinawo yadde pesa lya ssimu ne charge ebadde efu naye batutte ne charge abagitutte ne charge ate naye badde enfu naye badde agenda menyekera bwereere munnange bamubbi kati ate waliwo omuwala mukwano gwaffe Lydia w'okubukedde gwe twali naye wano ababbi bamuyingidde ng'ayingira nnyumba ava ku federation ewa Kenzo saa 9 ez'ekiro ne bamuteekako pisto ku mutwe yingira mu nyumba tuwe buli kimu ky'oyina Lydia nampije wabukedde Lydia nampije wabukedde bamubbye ekiro kigesiza olunaku olwaleero mu mabina agamanene wegati agasagala babbye Lydia naye simanyi Lydia ayogerako kimu nti omusajja yamubbye buli kimu n'akitwala n'amulekera essimu naye Lydia toyogedde agamabina omubbi how can a thief asobola okujja n'aleka agamabina newe mba nga nze mubbi soka kufungula Lydia ayogera amazima angambye agenda kujja tukoleyo akantu Lydia ayogera amazima how can a thief era thief si thief not a thief abantu bango mu west bakoze tutya that is number 3 Lydia bamubye yadde akayingira bwate ngateeka yingira tuwe buli kimu naye Lydia waliwo kyotwogera nze sikakasa nti omukulu omubbi teyakutte ku magundi ako nemba nga nze mubbi anti osooka kuteekawo wali nga sinakutwala birala nonzijamu onzijamu sakubba ate bwentuuka eri byenzi bye ne bigaana okukola ngende onzijeemu ate baŋŋamba nti waliwo omubbi omukazi gwe yalya nga baze kubabba ewaka n'omusajja nga weebali ne bamusajja ne bamulira omukazi mu maaso omukazi yayimba nga buyimbi omubbi 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 banna omubbi 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 mb'omubbi bagenda bamukwata omukazi agenda ku poliisi agamba tata Imran omubbi tumuleke kase ebintu tubifunye omukazi yeyimirira omubbi mbamulya kojja kitose yatunyumiza wano mbamulya nga wagamba omubbi 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 anzita omubbi Lydia, we need a CCTV camera video and ngejudde temuli jump card to see whether that man yatute butwazi bintu just eddakiika zembadde nzobba okunyumyamuko nammwe nja kubateekoma mu maaso awo ne Lydia ngaze tunyumyemu atubuulire omubbi yakoze atya omubbi yanzibye omubbi tonziba anange mbere bulungi mweraba